N'ekitundu kyaffe ekyokubiri tuli Buganyi saawa zino ekyalo bakiyita Buganyi tuli mu district y'e Mubende Mityana Road olwo oluguudo natambula paka bwe natuuka ku Kalabe Buganyi mu namba tumiddeko nnyo abalaba Bukedde TV mmwe bali kubeera nga mutula kati bano baana bammwe njagala olabe Nambito hey Florence no magara Emmanuel Sekandi bano nabo baana bato naye kye baakola njagala olabe entimba njagala olabe keki Dagala Gomesi omugole gye yasookeramu. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Dance kuma pesa. Ebitabo nabisoma nembikuguka. Nempisa mama yazinsomesa. Okufumba nkumanyi tonzalawa ate n'eddiini tulina nnyingi. Yenze ekiroto ky'obadde olota. Fuleso wani koba ng'olira. Tampeko ekikopo muba ng'onywera. Laita kumulise mu kizikiza totomera togwa mu mutandaalo. Zongo zenkwagala bya kizungu. Era nga banono nabo basalawo okubeera nga bakozesa kala yaabwe eya red maroon era nga nabo batimbira ddala bulungi anti wadde ng'enkuba yabatawanyamu naye entimba yavaayo. Wansi bo bayalinawo kapeti ya red okwawukanako ne barona abakozesa kapeti ya white. Era nga nabo artificial flowers bazettanira nnyo. Gazebo ya Florence yali so simple naye ng'ate ekimuli nakyo kyali kituddeko bulungi nnyo. Keeki yaabwe yali mu kala ya papo. Enjawulo ya kala eya papo ne kala ya lilac otandise okubeera nga ogifuna bulungi. Keeki ya Florence yali mu kala ya papo. Nga batuuse nabo baabagema naye nga wano nno ate bo tebasookera mu nju nga barona. Kitya kiyoke just ninze lulenzi biki byosuubirawo nga luzze bingi mpulira essanyu ddene nnyo kuba mbadde nange kyebategese mbadde sikisuubira nnyo kiri awo kuba olugendo luwanvu ate n'ekikulu kyabwe n'ekyalo tuli mu kyalo nnyo. Kabadi kikogenda okukola nga zze Katonda ajja kampa kuba mwalaavu nyina nnyingi nnyo ekisimanyi. Kubeera namusuubiza nti tujja kudda wano ng'ennaku z'omwezi 4 naye natukomyewo kuba kirungi n'osuubiza ky'onatuukiriza. Si mubi musajja mulungi Mukama yamumpanga kirawo kuba ayagala abantu ayagala famire yange simuyinaamu buzibu bwonna. Shine, I can't tell you much but what I can tell you remember our motto which is God fearing, hard work, determination and persistence. Nalaba obumalirivu obwali omwami ono kuba oluusi wabeerawoko embeera emu Katonda oluusi zaakutesitingamu naye ate omwami bwakubeererawo ennyo y'omwami ono engeri gye yabeererawo ennyo muwala wange kugamba yagenda okujja ewange
okumulaba obulabi kubanga yamubeererawo nga na ku ssimu naye ate yagenda okujja ewange ate nga muvubuka waggonjebwa nnyo. Ekisinza okunsanyula ku lunaku luno nambito kwegamba kwe kusalawo nandeetera omwami mu maka gaffe muno kye twali tetusuubira. Bannange Mukama mulungi. Nali musanyufu nnyo era n'essaawa ya kaakati ndi musanyufu nnyo okulaba nti ndisenga ow'ensonga. Nakusindisa okugema abantu abo bonna wabagemye? Twabagemye bulungi taata. Wabasanze otya? Taata ekyamazima abasinga obulungi babadde balamu. Ekyo nno bakiweera engalo ez'amaanyi. Muwala wange ogambye nti abasinga obulungi babadde balamu, mulimu abalwadde? Taata mbadde nsaba omulwadde oyo tumurefaringe mu Florence General Referral Hospital. Florence General Referral Hospital gy'omurifarinze? Ye taata. Nkale. Eradde nnyo bannyabo. Musibye mutya basebo. Mpawo bwe twasiibiremu munaatuwa ensiiba. Bonna bagende nga babawa kitange akabe kali mu kulwa omugagga yazze. Sebyuma tulokole obudde. Olunaku lubadde luzibuzibu nti enkuba etonyeemukko n'etweraliikiriza naye ebintu byonna bimaliriza buli kimu nga kyateredde bulungi. Mpulira amaanyi n'obuvumu okuba nga nsobola okukola obuvunaanyizibwa bw'otandi nsuubiddemu naye ng'ate nsobola obutuukiriza n'osinga gwayandinsinze ku myaka. I wish ningekuja na mahomba mkonja magoti nikuonge vya thamani ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami maikalia ni julavo uwe nami hakia Mungu nakupenda. Eradde nnyo bannyabo. Mpawo bwe twasiibiremu munaatuwa ensiiba. Amakubo tegatumenye mwatulagirira bulungi ze engalo z'owuli okuva mu ffe. Mukulikeyo mu saaluuni. Sakoze ku nteekateeka y'abaana bange bayisinganye buyisinganya. Ekitange. Omutegedo ogutwala bano okuleeta balala. Nakugambye nti ogwanna tulina gwanukula. I wish ningekuja na mahomba mkonja magoti nikuonge vya thamani. Alishenga tunakakkana obulungi kuno ku Olusansa. Omusajja wanga abakyala bano ab'essingo bwe batuuka abakyala b'essingo anakimu olugambo eri munne atuuka n'oluko n'asuula endinzi olumbe maada. Musajja wa Kabaka kkiriza nkutegeeze nti ensonga asinga okugimanya mukulu ali mu babo ekyuka ensonga ekaayi. Mmanga omulungi omumbejja Nassau Rosemary kitange yantegeeza kyewaffe ebuddu bw'osonga mu kibala mukulu ukifunda nategeeza nti buli mesiba lyannaka naye bw'osonga mu nsi omukulu tebuuka wabwenyiriza kusonga kitange nakuyisa maaso mu bantu abakulu nga mmwe wabula mu nteekateeka eno kitange ninako omuntu omu gwe ninako obuyinza yolo lupiya zitta njagala nno gwe weddire musaamugula etaata ate oluvannyuma okutegeeza ebigambo bino bazzukulu bamugalo bakigattira engalo ez'amaanyi kitange omwanyinaze nenadda ku abiri n'amanya nti ono siwe tusula emukulu. Mu famire eno tukkiririza nnyo mu kuteekateeka abaana era tetukkiririza nnyo mu bakolera ntegeka.
Florence mukyala muteeketeeke yasoma omwami we naye twakiraba nti yasoma n'olwekyo nga bayinza okuba nga ebyenfuna tebinnabaawo wabula nga olubimbi olusooka engeri gye luwedde ababiri basobola otandika obulamu obulungi singa oba tobanafiiza mu byanfuna na kusala bintu.